fa ofuko omuzira oba wangala nnyo weerabeko nga tokyalina ansa broke mwavu obutali musango naye munju kakati MC Kati tumwebaza nnyo, we are so appreciative of him. Akoledde ebintu bingi, tumulabiddeko nnyo ffe abamu nga tutandika okukola ku radio ne TV. Like he has really aina brick jatadde ku musingi guno ogwa music industry. Era tumusiima nnyo, tumusaamu nnyo ekitiibwa. Naye oba olumu akisussa MC Kati alabika akisussa. I think n'abantu abo abamu beetaga oba bafune oba njiyite oba management oba bafune oba muyitenga ba personnel aba handlinga nadala kenyini Viola Kati kenyini ayagala ku retiringa ku concentrating ku Kats music nga manager na yagenda ebere record label yeremereddwa okimanyi nti Kats yeremereddwa ng'omuntu and the other things echenera byemu nganze you know, he has been lost in the industry. He has been maybe struggling ali mu rehab ali mu bino the point gender bamu I think they are trying to bring back Fille in the industry. Naye ate nga bakikola bubi oshageera Kati creating zentalo n'abayimbi creating zentalo ne ba media personalities abamu. Yes, she's trying to bring an artist on board. Kakati alowooza session gyaliko yoka yegenda okuzanya Fille alowooza session gyaliko yoka yegenda ebivulu byayo bye bigenda okubukinga Fille ekintu kinene yakituddemu in a bigger perspective okitegeera because she's trying to build a brand. Fille is a very good talented lady. Ainamu ne Victor Rose that is well, but we are trying to look at Fille because gwatadde mu camera kyovala ataddewo akasonga kangenda mu kubembaga, yet on the other side Fille ali mu kumwegaana because there is a video training of Fille amwegaana omanyi tuli in a relationship with MC Cards mutwalanga baby daddy blah 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 and they are co-parenting. Yes, bayiga co-parenting. Yet on this side Katsa tulaga kitu kigenda maaso agenda mu kubembaga. There is no wedding, my dear. Alabika kyamwetondera atakuli kwetondera kuba birthday kyali wena atukira bajja kuba batusonye my dear ebyo tebiriyo kakati Katsa banga lyamaze mu industry buno bubadi bonabo manyi that bubadi wa playing as never tebuyina nnyo kyamanyi kyobugenda kwongera ku brand Fille oba Katsa music oshagera yanga legend yandibadde akola ebisinga kaawo not bringing silly stunts like I'm going to ngenda kuba Fille embaga ngenda kola kineno ogenze kusajja tanso okulana n'abayimbi. How do you expect people to respect you? Because Katsinga ye yatuka at a certain point nagamba he's not feeling like the respect you are supposed to give to him, like he's not being appreciated enough. Tumukuba mwe misumali tumulaba byo manya yagala nnyo kolima Katsa akolima nnyo naye ogenda kulimira abantu paka ddi ye ekigwa kenyini weeremereddwa. Katsa ekisooka itagaddayo ku drawing board because he's a very good man, we all know. We all have looked at him at a certain point era tumwenyumirizaamu nnyo, but yet agokuddayo ku drawing board. Abantu babeera nabo abasinga bonna bayivu ate bonna bategeevu, and I've never seen them in any stance or scandals like ngaje zakola. Why doesn't he pick a leaf from them? Oba lwaki bo tebamuwa ku magezi on how to handle certain things oshageera nze nga bwe nkugambye nti she's trying to bring Fille back to us. It's a stunt. Conclusion, it's a stunt. It's definitely a stunt, but a wrong stunt in a wrong period of time. Yes. Mwami Frank Ntambi. Twogere ku nsonga eyo mkwani. Yes, mu mwaka gwa 2010 omuyimbi gwa bamita Kanye Omari West aina album lyafuna bagiyita My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Kuliko akayimba akamu kensinga okwagala bakayita So Apparelled. Kaliko Kanye West, kaliko Jay-Z, kaliko Shahai the Prince, kaliko Guy wa Wu-Tang Clan Gaita Reza. Otulese atuvuze speed otulese mu verse ya Jay-Z yayimba n'agamba Dark night feeling, die and be a hero or live long enough to see yourself become a villain. Fa ofuko omuzira oba wangala nnyo weerabeko nga tokyalina ansa. Kati ku byombi Katsa ali mukolako ki? Katsi esaawa zino omwaka gukabuka he's becoming a villain yet abadde alina weyali a hero. Mbadde nsaba mwami Frank Ntambi ku nsunsuzi abawuliriza abasinga tuli ba Luganda nnyo kati wotugamba villain oba otulese oshage njagala tubeere wamu abasunsuzi bawulire kye tukola ki kye tusunsula. Kati villain example genda jiwanga abasinga kimanyi balaba movies
movies mubeera mu film samba mune kibanda alina okufa kati vile ine kibanda balina okufa kati mu firimu eno kati alina okufa ye kibanda nti ku mulama gwa firimu si ye protagonist waffe bannaki okumweliminatinga somewhere so kyebadde gamba kiri nti kati sebyaddala alina we yali afuuse hero a darling ne we yali afiiris bwe twamwyitira king of the mic alyoka aveyo ate atubulire ku stigma na byonna yafunira obuzibu awo bambi ng'omuntu omala alina afuna mental issues breakdowns ate mu nsi depression mu Africa I think emu ku bintu bitabadde nnyo matu na attention ye mental health nenga fa good yafunira omuko yali mu vision negamba mu Uganda abantu okadde 14 muli balawo kituufu kubanga kituufu ekyo nze nina kwentesigama tujja kinyumyako nga tuvudde ku mpewo okitegeera n'olwensonga eyo mbadde gamba nti kati sino yafuna obuzibu bambi abantu baali wamu naye because bali bagala okurivivinga career y'omuntu alina kyagasi ku industry okitegeera kati nti ebbanga lyamala mu ndongo eyo tiwamuulirako ati ene moment nga alina gwe beegoba naye gwe bakuba okitegeera yali akola omulimu gwe very professional omwekomista MC ku mikolo egy'enjawulo ne presentation ye ku TV zeyalinga akola okitegeera so he was so dear oba osanga atuusa akaseera nga empisa ze zifuluma bufulume kubanga abayimbi abasinga ate kati bwakugamba nti kati siyankola ekintu areflecting ate mabega nnyo ffe gye twalowoleza nti yali muki mulungi so oba osanga kati abadde bw'ati naye nga abikkiriddwa ekyo kibeerawo mu bulamu bwaffe ffena tosobola kubeera malayika bubeerawo naye okulaba nti era buvaayo buvinga omuntu ajjukire mba neyankolayo kamu because ebiseera ebisinga abantu bali reactionary twakukolera ekintu ogenda mwabizaawo enkeera you understand okubeera muno byekeeping under the blanket kikuwa character y'omuntu oba personality y'enjini probably oli yasobola okubeera nga alowoozaamu omundi oba okubeera kati kino kankireke engeri kati sijali bw'ati oba gyakola bw'ati naye kaŋŋume kankole ki kankireke so mbadde nkugirayo kati w'emyaka giri egy'emabega ne guno omwaka guno oba gino emyezi 3 kati mwagenda okufuukira villain nti abadde ku lutalo olw'amaanyi ennyo omukyala abadde ayogerako olwa alien skin olwo olaba nti yali alwana olutalo already oli lost naye nga kikolaga ng'omuntu alina byalubaliramu ku capitalize and that is the moment era yaddamu n'akwatagana ne Fille because bali bafunamu obutakkanya kati yagenda ku buko n'akolerayo banange okitegeere wanyazaala webityo ate jja ayagala okuwasa nga tumulera kati obuzibu obwasinze okujja ne kati okubeera exposed lwolutalo lubaddewo ba alien skin weyagendamu ng'ate abantu bali balaze sayidi kwe baali abantu abangi anti ye yali alumirirwa mwana ye ng'omuzadde anti kubanga kati bali ba sportins ono so mumbeera eyo kati awo ebizibu bye we bitandikira olengera ku show ya jostede nga bamusipookiriza ba kyekiri kyenagambye tikasi hero waffe okubeera nga moment etuuka nga omwana akuscoopinga bwati nakujja ku stage ate ng'abantu bali bakkanya nali ku stage nti agende aveeko kyo gye twabaddeko ya bato ya Cindy ne Shiba still the same situation yagenda bamugaana okitegeera kati agenda afuuka villain kati ate abantu babadde nga bamwesonyiye nga bwatusuulamu teyagala tukolere simanyi embaga nga teyakola ki yakusasuza okitegeera so the guy is broke mwavu okutali musango naye munjogera yaba agamba si mwavu emikolo gyonna bagisondera emikolo gyonna bagisondera Frank kansooke nkugambe kano emikolo gyonna bagisondera olaba ogwa Kyavazinga nawo guliko mmomo n'ogwa Kabaka gwaliko mmomo the guy is broke I'm also disagreeing with you ebimusagala to protect naye ezimu ku signals eziraga nti n'omuntu ebira gyali yevuga afuna salary ayina abayimbi ateekamu ssente financial independence financial empowerment n'okubeera nti n'omuntu ofunamuko ku mbeera ya brokenness siba nesi lutalo
naye ngenda kukomawo wiiki ejjanga siina so togamba muno mpemudde ogamba omuntu muno is broke nti nyanga ayogedde ekyobuwedda fena tugendako mu mbeera ezo somewhere mu bulamu bwaffe so kati sali mu kudiringa mu difficult situation economically ge mazima kyovola nti ali mu kukola all these controversies a capitalizing ndiko kubeera nga yisawo ebintu ebimu ali broke ategeka show nga yatudde easy kali omanyi ngeri agenda okugitegekamu goza alina kikunja agenda okuteeka waawo just capitalizing ku social capital yeno anti ejo advantage oba osanga gina kubanga star aterigwa star bwamu king of the mic obadde kifrank king of the mic era ekimujja ne mu industry sawa zino by the way nga serabide no settlement ekimujjawo nti bulijjo talabangako omuntu asobola kutuula mu bigere bye kati amulabye walaba ebintu bya Top Boy MC yes kati alabye omuntu ali mu figa ye asobodde okujja ne Viana neteddewo Top Boy ne Viana Indi bona yaba mentionise because Top Boy ye mu kukula kwe yakula yagala kubanga cuts era n'empale tata tekamu musipi era kwa iji twala byangu wano ku radio 4 MC cuts taina wagenda kuitayaringira kuba ku mic agenda kusigalako that is not even close to possible kyenjagala okubuuza wa retiringa ne ku TV avaako tayogedde ku kya TV anti mbuuza yagambye ku kya parties zino kati okubeera MC akuvaako nasigala nga presenter asobola okusigala nga presenter neneeno mu kupresentinga nga MC akaliro gye kali abaana abakola wako omulungi kati batandise okubanga balabika now we have options si bye ebirimbu no wali wagala MC kati siyakujira because we are others right now we have options tulina option y'abaana nga ba Top Boy MC tulina option y'abaana nga ba MC Easy okitegeera nawe boogedde kati kati sakalira akawulira omwana yategese show ye wana abantu ne bajjumbira bayitirivu nnyo teyina gwe yakolimidde ne kati we yategeka luli nchitegeera nzirayo kweri gondi ya tetusooka kuddayo katukwate